wasuzeeyo tyateze nabbasa 89 obukutukutu obunakusaaga endala y'ekyanco okubisa eddakiika ddino 2 wano mu kibuga eky'omwidindaga igulu weetayire bwa bukalamu era nga nze okutyama n'okutereekeza amakobo gano embeera naagaawo amakobo mbwiddivu gakusomera galiiko banga akabenda akanaga wekagwirewo wale kwina mu bitundu byonna kibizi ku luguudo oluva edinda okujja e Kampala nga baliko banga abantu banana bayinza okuba nga nabafiirirewo. Akabende kano kavuire ku motoka namba UBR 555W ne Gufuso namba UBA 0 donkade tutegeireku ngene bayire twise mbaawo owanna bassa Grace n'antambi agalabire mangu okujja okutuukawo okwebonera ku bibairewo. Bajikuliyeko kabina kati eno ne bagikuba yonna amanyi bakamalidde kweli nenga siga bantu kubadde kuwugula eze moloke eri ebadde etise ebadde tesiba bulungi amaanyi gano mangi galaganga force ebadde y'amaanyi mukko naye ng'ekibaleetedde ekyo binnya biri ebinnya amakubo obaka parliament abeera mu motoka ya milioni 4 naye ng'ebinnya buli omu avugira wa munne oyagala kubamanya ogenda wali ku St. Francis kubanga abantu babiri omu bamujje wano nga mulamu omulala bamujje muli nga mulamu ne babatwala babatutte eri kati abasinga babatuttewa ku St. Francis abalala nga ate nga amawulire amabi getuli kufuna saawa eno n'ag'okubanga gali tukoba nti ssentebe wa disitulikiti ey'e Kamuli omwami Mugude Maxwell Kuwembula afiirire mu Kabende ebisinga utwidde abatu bikutuusa ku makobo gaife gali kwera kwaye nga kibi ino. Abaminisitule y'ebyentambula balangirire bwe beemereza ensasuuza ey'emitango eya Express Penalty System EPS Auto nga basookanga okugyetegereza. Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala ali kujja kwogera ku eri abanamakobo ku kiri kwiraku ku nkyo kuno. Kino kira abavuzi ab'amotoka okwekubirira enduulu era baavaayo beesomera bwabwesomere kwediima olw'ebbalaza nga bakubanga ensasuuza bali basasuuzaamu empiiya ebitiriire. Omunamagango Muhammad Kajingo oyo yabaire agiire namangu mu mbuga ya kooti ng'ayenda ayemerezeemu enkola eno agazira ekyo nga bajja bwakwediima. Twagala kutegeeza bannayuganda mwenna kampani ene babonyabonya eri mu kubakuba ebipapula fine n'efulumya number plates empya kampani era tuva kugiwaabira kakati mu kkooti. Essookera ddala twataddeyo omusango ogulaga nti kampani eyo yasazibwamu gesitwa aligesitalinga amakampani gonna mu Uganda yagisazaamu naye ate bwe yamala ogisazaamu yo yasigala ekuŋŋaanya ssente okuva eri bannayuganda era egenda maaso n'okuŋŋaanya ssente kuva bannayuganda era tukiwaabidde mu kkooti okulaba nti kkooti etuna omusango kampani eyo nga tenatandika kuŋŋaanya ssente okuva ku bannayuganda erina okubeera gazete tebeeranga gazete. Twagenza okukebera digital number plate zino ze babaguza si actually si ndigito mu njogera eriwo ennyangu number plates za bicupuli. Ebyo ebintu bye tuleese mu kkooti eno okulaba nti kkooti eyimiriza okukuŋŋaanya ssente zino.